oluvannyuma lwa ttiimu ya Express FC okulumba Wakiso Giants ku kisaawe kyayo ekya Kabaka Kyabagu Stadium n'ejjukira ggoolo 3 ku bwereere olunaku olw'eggulo mu mupiira ogwabadde ogwalijja eggwanga ey'oku ntikko eya Star Times Uganda Premier League. Ttiimu eno egobye abadde omutendesi waayo Keefa Kisaala. Okusinziira ku nsonda enneekusifu, Kisaala agobeddwa olw'okulemererwa okutuukiriza ebigendererwa bya ttiimu eno okulina okuvuganya ku kikopo. Kisaala yeegatta ku Wakiso Giants ku ntandikwa ya sizoni eno era abadde mu mitambo gya ttiimu eno emipiira 11 gyokka ng'awanguddeko 4 n'agwa amaliri omupiira gumu ng'ate akubiddwa emipiira 6. Keefa Kisaala eyatendekako ttiimu ya Express FC sizoni ewedde, URAFC ne Bull FC afuuse omutendesi asoose okugobwa sizoni eno mu mpaka za liigi y'eggwanga ey'oku ntikko eya Star Times Uganda Premier League. Wakiso Giants agirese mu kifo kya 10 ku kimeeza kya liigi eno ng'erina obubonero 13 okuva mu mipiira 11.